Utera Delta TV tukole nkwaniza nyatera wanyongero kwaniza ko mukanyumero kano akatwogere mu program go katukole gwe yakedde naffe nkwebaliza ddala tandise n'ekingi Moses kumacha okola kya tendo nnyo kwekumira mu kumanya sako n'okutegeera nze Moses Wamala of course okwongera kugobera ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga Uganda nga kezza ku nsonga y'ekkanisa ya St Peter's Church of Uganda mu Ndeeba eyamenyeddwa olunaku olw'eggulo bingi of course bigenda mu maaso n'olunaku olw'enkya kumacha tujja kwongera okuttanya ku nsonga eyo ne Honorable Betty Olive Namisango Kamyango ne Minister ow'ensonga ez'ettaka mu ggwanga Uganda tujja kwongera okulambulula ensonga eyo mu studios kakati aneegaseeko ye mutabani wa Haj Abdul Nadduli ngono ye Sulaiman Jakana Nadduli alubirirwa okutwala ekifo ky'obubaka bwa Parliament essaawa yonna tujja kwongera okutegeera oba embavu agirina capacity and everything wetwogerera oba yesetinze bulungi onakolego nadde nno n'ekitaawe for closely 1.5 hours oba budde essaawa emu n'ekitundu ku makya era ne twogera ku nsonga ez'enjawulo nga Haji yakyakiriza nti ddala kituufu National Resistance Movement ekibiina ekikutte enkasi y'eggwanga yatu Uganda emyaka 35 bakyalina amaanyi n'embavu saako n'obusobozi okubeera nga bakulembera eggwanga lino twagala tutegeere oba ye mutabani we ebintu byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga abirowooza nga muzeeyi bw'abiraba oba alina endowooza ze ez'enjawulo. Honorable nkwaniza nnyo ssebo nange okusanga sooka namusize kuba kulaba tugende mu maaso ssebo bana Delta TV nsanyusa okubasisinkagana nga gwe mulundi gwange nsubira ogwokusatu oba okukyalako ono oba ogwokubiri naye tekitegeeza nti distance mwali mwankyawa bukyayi COVID yaleeta ebizibu COVID yaleeta ebiki ebizibu naye nga nsanyusa okubasisinkagana nina statement emu mu introduction nti tujja wano nga sife ba professors mu kuwa ebirowoozo naye owako ekyo ky'omanyi na ki ky'otegeera okusinziira ku ggwanga bwe liri litambula litya kubanga capacity y'emu aliko opposition nange obuyinza tubugabana kale mu nkola eyo nja kubasaba tube bawuliriza balungi musimu kupakuka kuwa birowoozo n'okubiwanyisiganya gw'otegeera ki wakati awo kubanga liggwanga eritambula kituufu nja kubasaba beera bawuliriza abalungi obulamu bugenze butya babukutambulidde butya mu mbeera eno ya COVID-19 obulamu mu COVID-19 mbusanze nti busigadde bulamu bwa bulijjo newankubadde twagibwako ebimu bye tubadde tumanyidde mu bulamu naye kwabo bagezezzaako okusoma ebitabo ate oba oliawo bategedde bayibuli kye yali etegeeza kubanga tugamba nti ekizaalibwa omukyala kyonna kijjula kutegana kinaalokanga era kisalirwa ng'omuddo tekiibenga mu kifo kimu kale mu nkola y'emu eyo tubadde weetu naye nga tulindirira butya bwe tuyinza okubeera ne mu mbeera embi naye amakulu byonna kiki kyotegeddemu COVID agenda okuba nti awunzika kikyoyize wakati awo tuyinza okutambula naye nga amakulu titusigadde mu mbeera ye ya bulijjo bannayuganda n'abantu bonna abakulu abategeeza ekifo kye weegwanyiza ekifo kyenjagala oba kyenvuganyamu olwaleero kubanga baatuta mu nkola eya ebibiina pati ya NRM mwenzijidde naye nga nvuganya ku kifo kya buli member wa Parliament Nakaseke Central empya naye ffe tebagitugabidde bugabizi tubadde mu nkadde bwe bakutuddeko nga toyinza senko ogende na linnya ng'ate osula walala tubadde mu Nakaseke North ne bakutula mulaga nti abakukato kolido badde oludda luli naffe aba Central tusigalewo ne South yeva mu lutamaguzi mwe tuyita kakati ffe tuli ba wakati onfuna bulungi kakati mbeera eyo ffe tetwasabye twaweereddwa buki ngera bayibuli kyegamba nti bagwira bugwezi so ekyokuba kutulako oba okubaawuzaamu Nakaseke efuge kati Nakaseke Central lakwe mubadde bali badde eri waggulu ekyo wakisanyukidde kyazze mu mutima mulungi kikukolera oba tekibakolera abantu reasonably kye baakoze kituufu kubanga libadde buyungu ddene nga ngoma yokka nga ngoma sabu kawunte ekole district namba bw'otunula eggombolola ya Wakyato naye basobola ogifuula district kale bwe bakutulako naga nti okusinza bwe kibadde n'empisa ezibaddewo wakati w'ababiri bano Baganda bali bannalwanda jjukira bali baasenga 1926 kwe kuweebwayo eyo kakati ate Abaganda abaaliyo bafuggazibwa nga twasiga mu bitundu bino eby'obulimi ate oli lukoola balonzi
kakati wabaddewo embojjanyi wakati w'ababiri abaganda bakitunuulira nti mumwajja waffe omufuna bulungi lwaki mwagala mufuge nga mulimu n'abannalwanda abategevu ngaga nti kituufu twajja kuba leka tusigale nga tuli balunzi bannanyi bitundu babyefugire kati entegera zijja zaawukana nga tetusobola kubeera ku maaki emu ne bwe baba bakutudde naga nti abalunzi mwetegeere nga bwe muli kasita muli bannayuganda nammwe abalimi musigale nga bwe muli tekyalinamu fayida kubanga jurisdiction mu bugazi bwakyo obudde bakyayinza okutunda mu constituencies nga 10 kuba kinene. Yes, muntu ayinza okwebuuza nti mutabani wa Haji Nadduli akkiririza mu mbeera eriwo ekibiina kya National Resistance Movement kyetadde mu myaka 35 ebintu byonna ebikoleddwa yalaba bigenda bulungi eggwanga liraba litebenkedde era y'ensonga lwaki ajjira ku kibiina oba ku kaadi ya National Resistance Movement. Okujjira ku kaadi ya National Resistance Movement kitegeeza nti ekoze bulungi. Ekyo kise kitegeeza naye ate nsobola okujja nemba nga nkoze nga kusunaga nti abalinga abo be bandeeta emirimu gyange girabikire mu bo. Kaakati gwe kitunulya nga okitadde ku ludda lwagamba nti NRM njijjiddemu kubanga nnungi era nti njiwagira obeera mukyamu ebitundu 99 ku buli 100 kubanga teriyo kiteredde. Ekyokubiri ku kyo nzigira mu party for a reason. Number 1 principle egambe etya nti ndi mwana wa revolution era ku kipande kyange nayo kiteka nabaga nti mutabani w'olutabaalo. Kaakati abaganda nga tukkiriza mu monarchism ffenga abaganda tugamba tutya nti obwakabaka bwaffe bwaddira teyaliyo UPC kubuza teyaliyo kibiina kirala naye amaanyi tegagamba nti ebiina tebyegatira kubanga n'aba-DP baatuuka ne bayingira olutalo n'ebibiina ebyaliwo UNC bayingira naye twagamba nti koze tuyingize eri etya tulwanire eggwanga emirembe gikomewo. Kaakati bwe tuba tusinzira ku prinsipe eyo sizze lwakuba nti kitambudde bulungi nzize kugatta ttafaali wakati w'ebibiri ensobi ezikirimu kubanga kyo kituufu ensobi ate nyingi kusinziira ensobi nyingi zisinze ebirungi zisinze ebirungi mu pati ya NRM irrespective ng'oyogera ku mirembe egiriwo. Toyinza kuŋŋamba mirembe ng'ate ndi mwavu. Omanye kyasinza okumalako emirembe ng'obwavu tekiriyo. Toyinza kuŋŋamba nti ekituufu twaleeta emirembe ng'endwadde tozifuddeeko irrespective ng'otaddewo jurisdiction za COVID-19 obwo butaasa bwe tukuba butalina mu makulu naye tugamba nti principle efuga eggwanga yalibadde etambula etya mu myaka 34 egy'obukulembeze. Uganda eyawamu ekibuga kyalibadde mu 40 square miles nga buli kimu bakimala amazzi matambuze amasanyalaze talina gapooza waggulu enguudo tekuliko zikayanaga olaba ne main roads Kampala Jinja eyo main road kuba etusula ku booda Buluweero etusula ku booda bw'okwata Masaka etusula ku ki ezo zaalibadde 40 miles away zitwala emmotoka 4 zizze emmotoka kiki mu myaka 34. Kati bw'otunuulira ebiriwo ng'oggyeko mu development status y'omuntu wa bulijjo bwe tuba twayingira ensiko nga twevuma embeera eyaliyo mu budde buli ku bakulembeze abaatusookawo mu kutukulembera ng'ovudde mu 62 saagala bawabe. Bw'otunulira olwaleero pulezidenti bonna abagasse kumpi omulundi ogwo emyaka 35 we tuli ku mukulembeze ategeerekeka nze njibalamu emyaka 2 kubanga emyaka 34 tetwali badde nga tukyali ku relief ng'okyagabya operation wealth creation ebyali badde gavumenti ye yeekolerera ku lwayo n'essaawa ebitongole ng'erima ebyagi by'emmere nti weebiri ng'ebyebitugabira twali badde tugyebuuzaako bwebuuza ddagala ki erisinga obulungi nga weyambira ku mulimi wokka naye olwaleero tukyatunulya nga tulinga bakava mu lutalo. Kaakati okujja kwange mu pati ya NRM njagala kuba revolutionary son who can make a transmogrification okuva wetuli tutule ekigere tukiteeke mu maaso si birungi wabula butaasa bibi. Ekibiina kya National Resistance Movement myaka gyonna solo candidate ne 221 kye tusuubirira kaakati nti abantu batuula ne bakkaanya sek ne bakkaanya kitole competition oba democracy yoyo w'ekimovement okulaba nga abantu bavuganya mu kibiina gw'omulowoozaako ki okubeera nga buli mwaka ogw'okulonda candidate ajja nga ali omu nga tavuganyiziddwa. Ensonga ziringa 5 naye nyinza okwogirako 2.
wakati waba abatudde mu line ebbiri kuliko kubbo ekituufu ekitatambula bulungi ekitagambibwa bantu. Olukiiko lwa NEC n'olukiiko lwa SEC olwo luyeeyo bannayuganda nga twogera ku kigambo NRM okutwala ku obuyinza kwayo. Kubanga ebibanjibwa bingi ebyasuubizibwa mu nsiko ne tubisiba mu katundu namba 7 redressing all the errors committed by the past regime. Awo naye tosobola kuntegeeza myaka 34 nga Buganda naye akawairo kayo kaali mwekali ng'ebyasinga okufa bye Buganda n'oŋŋamba up to date ekigambo ebyaffe kiri mu lufumo. Gwe Omuganda ng'otudde mu NRM ampuliriza ng'otudde mu NRM wali badde too technical kwebyo ebiyisibwa ng'osoose kulowooza ggwanga li first priority. Kaakati bw'ontegeeza nti emyaka 34 Buganda ekyabanja Bible onyirwe tugamba nti tibayinza kutambula ababiri mazima ddala nga okuggyako baagalanye ddala NRM omukwano weeguli ne central government ne central region ogwo teguliiwo oba nfuna bulungi. Kaakati mu nkola eyo nkugamba ki nti saagala tukkize tugaane ekigambo solo candidate kitegeeza bugwagwa oba obutalowooza mu pati ya NRM. Ebigambo by'okozesa nga binene bigwanidde gwe njagala ombuulire solo candidate nga Museveni oyisizza statement Buganda tiyalina buyinza solo candidate nga ate abaweza abasinga obungi bali mu Buganda kiri wase wakati w'ebibiri ebyo solo candidate nontegeza solo candidate kumbona bannayuganda gye tuliko mu nsonga z'ettaka solo candidate ku Museveni wowe tugenda okumubanjiza teri bategeevu akatundu namba 7 balooya weebali Basegona bagenda nga bavudde Mengo Bampuga bagenda Banamboze n'abalinga abo nga kiriki yabwe tugamba nti bwe tutuuke tusobola okubanja amagezi abo nga te ng'Oweekitiibwa Mpuuga constitutional lawyer Segona constitutional lawyer Dwasi tibatunuuliranga nnyingi eyo ne baga nti ku lw'Obwakabaka bw'e Buganda redressing all the errors committed by the past regime NRM mu gwofuga naye Buganda badismantling ebyayo n'ebyaffe tukyabibanja kyogamba nze mbitegedde lwaliro nga balooya abo constitution basoma ndala. Kaakati okuntegeeza solo candidature tetulinaamu bwongo ya division mu kuwaayo kw'okulwana kw'olutalo Bayibuli kyegamba nti amagezi mu lutalo gasinga ebyokulwanyisa byonna ddala bwe tuba tuyisa etteeka erya solo candidature mulimu okulowooza irrespective nti Museveni mulamu ajja naye ali wase ekyo kyekibuuzo ekiteekeddwa oteekebwawo si kupaala bupaazi nti gyongeza omuki omuliro not at all reasonability mu pati ya NRM ekyagiraakinga. Ekyokubiri bole nnyinga baba pate bole nnyingi tebamanyi kiki batutte era ne kibakutte up to date bwe banga tuga nti mu nkola ennungi nti yakyamuluza akyayimiridde ku kiswa abaloga NRM ababa awaayo obuyinza ekituufu ku kiswa kwali n'ebisinde bitawaanya eyo mu ntegere yange solo candidate ne bwonyumya nnyo okutegeeza democracy we are just arrogant in democracy teriyo kirala wetwogerera kati acha NRM ekyakkiriza nti esobola okukulembera bannayuganda ekisanja ekirala oba myaka 5 oba myaka emirala 2 okkiriza otya ekibiina kyowagira embavu kikyagirina n'obusobozi okuba n'embavu ya pate ekibiina kisobola okuba nga kirina embavu naye nga ati gwe mwataddeyo nga Museveni nga talina kubanga pate tujawule pate kirala Museveni ajja kufa NRM revolving ye esigala etambula ngero twetinga nga DP bweriwo ng'ewangadde kuva mu 5 teriiwo naye teri mu buyinza teri bategeevu niye tinabagwaga gye bali likewise mu kibiina kya NRM pate twali badde tukola tutya kwe kusinziira ku point ziteekeddwa okuyimizaawo eggwanga oba pillars ne tuba nga pate yonna eno ejja zisobola okuzira twetingirako tukyusize kuli not necessarily gwe kujja na birowoozo bibiri independent nga bijja na kututomeza kaakati Museveni in actual sense
obwongo bwe yakozesa mu kusikayo abantu okubagatta mu lutalo bamwegatteko tukakasenti tufulumya tujje ne product entuufu ate obwongo bwe bwakomawa bwe yafuluma ebweru bwe tumubanja kaakati NRM esobola okuba worth kubanga erina ebijingi naye ate Museveni is not anywhere worth mwebyo ebirowoozo bye naye physical appearance emulaga okuba omukulembeze w'eggwanga bw'ayambalanyirira naye obwongo kyekimu ekitwetaaga we need service etaliiwo we need strategy terabika kakati abantu bo batunuulira bagenda kubeerawa ne system nfu muntu ayinza okwebuuza abantu bawedde mbugwinsanga obukulembeze buno weebuli kyetwalabye olunaku lw'eggulu okumakya abantu ne bakeera ennyumba ya Katonda ne bagisenda si gwe gusoose bizze bibeera okugwamu nsabo tatya Katonda oba ebintu bino bibiri byanjawulo abantu bannayuganda banda batugezeko okufumitiza n'okutegeera oba nfuna bulungi bw'otunulira endagaano yava mu mwaka gw'1894 yali egabana buyinza wakati wa muzungu na muddugavu naye ng'omuddugavu boogera ku muganda ne tuyingira mu ndagaano ey'olwenda ne tugezaako okugabanya buli kamu akaali mu kyetuyita Buganda jurisdiction nga twogera ku nnyingo ye15 eyogera ttaka onfuna bulungi ya article nnyingo 15 eyogera ku ttaka mu Bwakabaka bw'e Buganda kaakati engabanya y'ettaka amadiini asatu agaali mu buddo gonna gaagabibwa ettaka oyogera ku ya Busiraamu ey'emu oyogera ku Bukatoliki yabubiri n'oyogera ku Protestant zeddiini meka zaagabanizibwa ettaka Ssaabasajja Kabaka n'olukiiko bwe n'Obwakabaka bwa Buganda bwafuna ettaka lyabwe na buli agency yaliwo by then n'omuzungu n'aweebwa sikwemooza 10 okuteekawo kw'ebitebe bikwagenda okutambulira era avuluvinge betukyabanja central government bidde eno kubanga etteeka ligwa muyindi n'omuzungu taguzibwenga ttaka ate bali bateekawo ekibuga Kampala batugamba tukipangisa emyaka 99 bwe kiba giweddeko kidde eriwa kaakati bwe tuba tunenya ebintu bino nga bamenye kyakimondeeba tutunuulire cause age emu esooka ettaka eryo lyabwewaayo ku muntu ng'ayagadde naye nti ettaka lyange okusinza ku kyapa kyennina ndibawadde ng'ekkereziya osobola oddiwaayo n'empeera enkyalaga nti naguze ettaka ne ndiwadde Obusiraamu ekyo kimu ekyokubiri ku ttaka eryo bwe liba lya nnono nnono ki ng'egabibwa mu ndagaano ey'olwenda oba ettaka kwe baazimba ekkereziya lyanyagibwa bunyagibwa nga lya Buganda kubanga tulina kye tuyita sole incorporated ebyo ebintu ebiri mu sole incorporated ebitundibwa ne Kabaka tabiinaako buyinza naye nga bisoma Buganda oba nfuna bulungi aba tabiinaako buyinza lyettaka eritambulira mu Bwakasujju Lubinga Lumaama Kalemeera ettaka eryogera ku buwangwa n'ennono ebyogerwa ku nnyanja ebibira n'ebiringa ebyo zesikwemozi 1500 mwebigwa kaakati bw'obanga tolinavayo kugamba nti twamenye ekkanisa bwe wawula otwala ekifo ekyo Katonda wamutegeeza ng'obba kibbe oba wakiwayo mu mwoyo mutuufu nga mwakigula kubanga gwe otunulidde ekkeziya na ddiini ekyo si ye koozi tubuuza bwannannyini butuufu bayibuli kyegamba nti kyabakisibwako okukyusa kw'ensalo nga tewaliwo busasule kakati tubuuza kereziya yajjawo etya bw'oba nga wali bannannyini baayo kooti esalewo kakase nti obutuufu bwe buno naye ettaka eryo bwe mpulira abala n'Abaganda balikaayanira naye twagabana wabeerawo ensobi bagitereeze eveewo ereebere ku peni naye sinza kyanca kuseda musango nti okusinza kw'okumenyawo ekyaki oba omuzikiti wano Oweekitiibwa Mayiga nga yakatuuka mu bwamayiga bwe n'obwakatikkiro yamenya muzikiti mu Lubiri baali bagozezaawo nga tebakyogeramu as of now tebafollowinga nakyo bakyebuuze yagumenya mu capacity kyokubeera ng'ensonga abantu amateeka tegagobererwa nti ekintu nekimenyebwa nga n'ensonga zikyali mu kooti ekisinza okubeera nga kyeddlininga obukulembeze buno butagoberera ensonga z'amateeka oli munnamateeka eba nsobi ddala wano ekizibu kye tubadde nakyo mu central government is the authority oku outlining etteeka kubanga obuyinza Museveni bwakozesa buli political nga tebukozeseza mateeka
kubanga bingi badde bitambula naye twebuuza lwaki nekyo ekiriwo olwaliro kyolaba nakyo kiri mu pulaani bwe kiba kyakozeseddwa nga bamenye nga ne kooti ennaba kuwa ruling yaayo kakati tubuuza wakati wa Museveni ne kooti who is who wakati we kooti nabo bakayina who is who etteeka li prevailing reasonability tuteeka upright fe naawe ali mu buyinza likwateko ngera kuba lye lyakuleeta ne tugamba nti emyaka 5 giwedde buli muntu ajja yeesimbewo nojja empapula zo nojja ne weesimbewo etteeka lye likuleesa lwaki tewali baga nti nze president oba okyatutegeeza mu nkola eriwo nti tukyali mu buwambe oba 96 kubanga osangawo gavumenti eriwo tukyali mu buwambe bwe tubanga ekyo si kye tulimu tugezeeko okusaawo omukwano bayibuli gwegamba nti bayinza okutambula biri okugjako nga baagalanye lwaki tukoonagana lwaki mawanga nendaba ku munnalwanda nenga nti ekituufu ekyo kisiraani naye nga ndi muganda omunnalwanda ndabako naga nti yakama obiiru nze ndi mwiru oba nfuna bulungi kakati eryo eggwanga unity in diversity must be a cause okwogera ku nsonga era mu bufu bwe bumu obutagoberera mateeka bannakibiina kya National Resistance Movement bangi okusinga ddala abakungu ba gavumenti basangiddwa nnyo nga ate bali mu nsobi mu biragiro ebiro bya COVID-19 mulimu baminisita mulimu ababaka ba parliament n'abantu abatuula ku bukiiko obw'enjawulo mu bifo eby'enjawulo mu bukulembeze bwa National Resistance Movement nga bebakuba ate kakati enkuŋŋaana bagenda mu makanisa ate amaggale gye bakolera enkuŋŋaana ng'ebiragiro ebiro birikiriya nti kifaananyi ki kye basiiga oba gwe kiki kyolaba ng'abantu abandibadde ekyokulabirako eri eggwanga be bakola ebikolwa ebyo ng'ate ba NRM embeera bweri baga nti ensibambi edibya mutere naye no mu mateeka tunayo ekigambo ekigamba nti necessity does not know law oba nfuna bulungi kubanga sinza keera nkyanga waliwo ebyetaago gwe noyisa etteeka nga mu byetaago ebyo ate bitwala bulamu bwange noteekawo etteeka erigamba nti temujja kutambula lwaki mu covid tebaziza abantu bagamba nti temugulawo supermarket ezirimu emmere yo baali tetusemberayo ne batugamba nti mu butale mwebakeyo naye ate abajja okugula be baba basuzeeyo tebaba tebasuzeeyo kati contradictions zetubadde tutambulamu ever since government ya Museveni kyesinze okumanya ze decoys oba obutego bweteekamu bantu in actual sensing emabega waakyo kigasayo omuntu omu kakati na bino bisobola okubaawo lwaki abantu tebatambula nga bala batambula ebyo byobufuzi betubaga nti tujjewo enkola y'ekyana ekito emirimu gyo gye gikusaawo bayibuli kyega nti muli balabye ku bikolwa byabwe gwe Museveni n'abalinga abo abali mu pati ya NRM balina sinzira ku bikolwa byammwe obateeka we muteekeddwa okulaga irrespective ng'ogyeko biri ebiri mu ordinance by'ebifo minisita yabaseze president yawe ba cabinet ministers bwe bati bagize bwe bati ebyo bifo bibye yalonda chief judge nalonda wa maje nalonda wa police ebintu ebiringa ebyo kale tukkiza nti obironda naye ogoberera ki waliwo obwenkanya kakati na kino bwe kitambulira emirimu gyabwe gye mwali badde musizzaawo okuva 886 gyali badde ebikolwa bayibuli byeyogerako bimaze okubuulukuka mu bantu nga buli omu teyeetaaga nti Museveni yeesimbyewo tubuuza tulunda ddi oba nfunemu enjawulo awo kakati bino byonna ebisinga okututabula ensibambi edibya muki mutere mwakwata bubi ekintu ekyetaaga okuteekawo readdression tudde tutunulire direction ki gye tukwata naye n'abawoggana ng'era bwondaba ku radio kuno ba ku TV tuleekaana ne babirekawo awo bayibuli kyegamba nti akanaaba akasembayo ku nnyiriri kanaabanga k'amagezi nnyo kyobula nti tukkizibwa kuduma ng'osoma bayibuli osoma kuva ku E mpaka ku Z kaakati naawe wano we tuli mu kusembayo ate gwojjuliza kiyagamba nti embeera bweriba eyasajjuka najja omukisa mu kiggulanda n'ekiggalanda kaakati Museveni tokyali mu mukisa eri wakati w'ebibiri buli akulabako akulabiramu angondala amawanga ogataddemu entalo ffe kennyini mu ggwanga tuli dismantled bwe ndaba ku munnalwanda nkuyita kikolimu bwe ndaba ku munyankole ndaba nga ekyo eryo mulabo banga kiki
kakati tukese tutya nti wafuna obuyinza wakola ensobi Katonda gyategeeza abaana ba Yerusalemu nti mu abaana ba Yerusalemu singa temwaddira amasavu ga mbizzi gasiga ku kibuga Yerusalemu kyalibadde ekibuga ekyolubeerera ne Museveni alright okyali Moses wamaye ekitundu ekisembayo kyekiba kijjamu katukole ekyagenda maaso nkwaniza nnyo mu kitundu kino ekisembayo mu kanyomero kaffe akatwogere we twogerera ku nsonga ez'enjawulo ezigenda mu maaso mu ggwanga ne tuzikubaganyako ebirowoozo ne tulaba ne Uganda Eyenkya oba Uganda mu maaso bw'enaatambula nkyali ne mutabani wa Hajj Abdul Nadduli ng'ono ye Sulaiman Jakana Nadduli eyeegwanyiza ekifo ky'obubaka bwa Parliament mu Nakaseke Central eyali Nakaseke North gye buvuddeko tukyakuba toki mu nsonga of course ezigenda maaso mu ggwanga okusinga ddala ng'ekibiina kya National Resistance Movement wekitambuza eggwanga Uganda saako n'ebyo ebimu byalaba mu maaso mu Uganda enaddako okubeera nga etereeza eggwanga Uganda. Hajj nga tumaliriza ensonga ya abantu kye batwalanga nti emyaka 35 bingi bibadde basuubira naye ate obuzibu bwe weeyongedde okubeera obungi era nga bw'okyogeddeko kiki oba kizibu kye kisinze okubonyabonya eggwanga Uganda kyolaba mu myaka gino 35 egya NRM? Ekizibu ekikyasinze okututeganya mu ggwanga lino Uganda mu myaka 31 President gy'afugidde kwe kuba nti abaava mu nsiko 486 tebajja na bigendererwa bya kukuza ggwanga. Singa baabirina singa tetuli bwe tuli kyogamba ebigendererwa tebaabirina ate 10 points program ne musuula basics ne mutambula n'ebirala ezo basics n'abatula mu second ennekeze bali badde babanja tudde ku nkola eri yes ge mateeka amakadde mu Bayibuli endagaano enkadde eyo Genesis ino situla eggwanga okutambula kasita baagibuukako weba buli omu n'akulembeza interest ye awe twabulira era bwe buzibu tulina wano singa Museveni yajjanga abadde ajiridde eggwanga lino n'enkola y'ebibiina teyali baddeko weebukadde kubanga buli muntu yabadde agamba nti service tugifuna system weeri and even we have the strategy kyekirubiro kitwalibwa tutunulira tugoba ki naye pati ya NRM tekirina wabula eri ku mmere ya leero kyeŋŋamba era ne kyensaba His Excellency President akkirize tudde ku kayingo kali akali namba 7 tudde mutukole addressing the errors committed by the past regime ku luno tetukola past regime errors committed by NRM olwayo tubere specific errors committed by the NRM government in 34 years wawe twabulira addressing ya mind tuteekeddwa okukola bannayuganda bagezeko tunuulya nga naffe tuba tutegese waliwo ekitambula kubanga wooli osebengeredde nimwe giba bakwongera emyaka tokyaweza ameka 2 mu buwangazi obwensi ne bw'oba ogiwezezza oba tokyali bwase kuba mu ntebe emyaka kati oli mu 74 onfuna bulungi yongerako 2 oba okyagamba kyeggwanga oba tokyalina kaakati kyofuza ekkiriza mu bubi bwakyo n'obwo bulungi obutonotono bwe bagamba era obulabikako obwo okkirize nti kati kutegekera generations genda kuddawo tuleme kwetema bijambiya gwe kennyini vaayo tubuuze twalibadde tusanira gavumenti kikaaki bannayuganda tuddeyo mu nkola etugwanidde tuleme kusigaza mbeera ya lujegere nga yakkalwe ekyo nno kibuuzo kikulu kyobuuza nti bannayuganda twetaaga gavumenti ya kikaaki National Resistance Movement ekibuuzo kyo njagala okinyanukule nti bannayuganda oba ffenna nga Uganda twetaaga gavumenti ya kikaaki era obukulembeze obwo bukyasobola okugituwa gavumenti eyo lwaki futwa mu mitima gyabwe gye kyabalemesezza busosoze eri abaganda kyeki kyalemesezza eggwanga okutambula kubanga buli ajja atunuulira mutwe gwa Buganda ekyo tekigenda kuvaawo tukkirize oba tugaane kaakati gavumenti gye twalibadde twetaaga yeeriwo ye gavumenti ekwatagana mu kituta monarchical system oba federal system ne tukakasa nti buli kitundu kyefuge naye ng'okusasulwa kwakyo n'okutambuza kwakyo kw'emirimu kisinzira ku ssente ziva mu jurisdiction yakyo egy'emisolo ekijja tuyambako eyo gavumenti yeetaaga okukyusa ensi eno naye bwe tugaa nti in diversity amawanga mangi so mu ggwanga eryawaki eryawamu
kikyatuleme kubanga bbanga lina tubadde twogera ebigambo bino tewaliwo ndagaano yonna yatuyunifying nga kukola kigambo Uganda. Nze bwombuuza omuganda lwaki omulango kwali n'omukyoli sinza kubuulira lwaki omuwest mailo ne madi kwebali I cannot explain. Sinza kutegeeza lwaki Eastern yajja okuga nti Uganda twekole Uganda eyawamu teri alina kuffa endagaano. Kyovula mu mateeka Museveni naye bwe yakomawo ng'avudde mu 86 yagamba ati ebigambo bye yalagira owekitiibwa Odo Chief Justice nti ddayo weetooloole eno gavumenti gye tuzze nayo ya buwambe obuuze bannansi b'eggwanga lino baagala gavumenti na system ya kikaaki mwe batambulira lwakuba yatukuba ekimmooni najja na decentralization nga tugwedde federal natuga nti byombi bifaanagana bwe bamutuuza mu holo muga nti president uganda nti bino byonna bubadde olusomesa byonna bifaanagana Buganda esaba ki nti gwe tuwe federal kasita byonna bifaanagana kyekimu lwaki yalema yakimanya nti superiority eba ekendedde lwaki nga ankolo ba western n'omunnalwanda nga Museveni tebagenda kufuna mu system gye bajje nayo singa bata federal yali tajja gifunamu. It is the reason lwaki yagaana enkola eteekeddwa okuba ennungamu. Nze kyensabira nomugamba nga tuggyeko obukyayi nefutwa obenge gye tulina mu mitima gyaffe tute egavumenti zidde mu nkola entuufu buli ggwanga litunuulire bwe litambula ne bamemba ba paalamenti ekiyolerero bakendeere abali bwe tugenda mu 5 abo bali badde bajja mu federal system nga bagenda Buganda bagenda Langona Acholi bagenda West Nile ne Madi bagenda mu Eastern bagenda mu Ankole bagenda mu Toro bagenda mu Chichita Kalamoja ze states zetulina kali states 13 ezo ba member parliament bali badde bateseza regions zaabwe mu mawanga gaabwe wano tuba ne region nga tulina ba member parliament nga kinana kyokka kitumala okutesa unification ya mawanga gano oba nfuna bulungi twali badde n'omulamwa kati ngenda mu parliament but I have 2 minutes onyonyola ki nga nakwana tazeetaaga onyonyola ki tugenda kubeera nga tukaba bukabi kati parliament yafuuka kazanyirizo. Nakaseke Central gitegekedde kihonale Nakaseke Central sinayo kipya kyenjitegekedde system weri nkole wabula abagiri mbabadde tebagitereeza buki nze njaga kutereeza mapeesa so Nakaseke Central already ina system already ina system babadde bameba parliament babeerayo batya mu parliament abantu babakiikirira okubakiikira sekutegedde okuba represent ngokola emirimu gyabwe gibawe basemateeka abantu ababaka badde bazze kiva kugwe ayingidde parliament kubanga katundu namba 77 wekali mu constitution kassawo parliament ntinamu 79 katuwa obuyinza ti parliament nekola mirimu ki kakati gwayingidde parliament nyoba tuli mu namateeka you address forcefully kwebyo nga babikakamu bitegeere era obimanyi ebisigadde bikugwattewako bugatto ekyokolerako kyeki mu system yange genzijja nayo njatandika na bulimi kubanga ekitundu kye bakutuddeko kyasigadde kyabalimi naye bwe empangula mbagamba nti bwe mbadde noonya akalulu bwe nina okudda gye muli mbabuuze twetaaga nkola ki entuufu era ennungamu so sijja kufaana Museveni gye yatubuuza ate n'agissa muki mu kasero nti ye nkolenga Kristo bwe yabuuza tibatugamba nti munaye Kristo gwozuukiza abafu otambuza abalema obunye endwadde z'enkuneeza omwoyo ofuna bulungi nabaga nti ibyo yes mubadde muulyamu abaana b'epaati naye mugamba ki nange kyenjagala okudda mbabuuze nti mugamba ki kubanga babadde bambuuza akabuuzo kano 12 bwe singa wali owangodde wali badde ogyogerako ki nabaga nti abayi biri byayita tebyalinze Nagati amateeka gasigala gakyuka oba oli abajja tuteekerera tteeka ligamba nti Muhoozi ye next president nga atoli mu kibiina kya NRM. Okay, nenga honorable bwingira parliament osobola okugamba nti 12 batugizeeye eddeyo nga bwe yali term limits amendments ezo musobola okuzizaayo retrospective etteeka terikola nga lidda mashi mabega ekyo baakigaana terikola however teriteeka terina exception retrospective etteeka okubanga temuliimu kanyigiriza mabega eno naye bwe liba terinyigiriza tolina bw'olijja okubanga diyamba mukulu tegana kyentesa lakoba kyembuuza kiri nti bw'obengedde parliament osooka okuwagira amendment ekomyawo term limits age limit ekituufu chapter 12 egera ku amendment mu constitution kati term limit terina makulu kubanga ebyobufuzi mu ggwanga bidependinga ku cultures zammwe bwe mutambula
principle number 1 mu bwakabaka bwe Buganda kabaka amala kisa mukono naafa. Why do I need term limits? Yes, I don't need it. Twagala viability, reasonability and applicability. Otegeera ki okissaako otya kyetaaga ki ate obukulembeze bwa central government okubeera nga bujajingibwa ku bisanja oba nti omuntu ajja kulembera ebisanja bibiri. Ekyo tekiriwa makulu twakyogerako emabega enfunda nyingi tukibuuza abantu. Mulimu central government mu system okuva mu mwaka gw'62 bwe twafuna independence ompuna bulungi lwaki abafuga ennaku 14 tebakola bulungi 21 emyezi 6 tulinawo tubagerage ntuga nti at least ow'emyezi 6 oli yasinga Museveni buba bwongo obwo bwe buleeta eggwanga okutambula oba okulisiba kubanga fountain of honor 95% gwe bwavu mu ggwanga 95% gwe bugagga 5% kwe kugattibwako kw'abantu. So term limit tezina makulu. Not at all anyway. Term limit is irrelevant. Ate age limit okugamba age limit asusse myaka ekyo kiri mu butonde ntegeera age limit yo ntegeera teriyo bakinana omugambi we kaliga boya obwongo bulamu ninga wakinana ninga tufusoko okomewo baako kyonnyonnyola ensi twakolanga ng'obwongo bulamu kakati age limit must be reasonability ng'eri ku gwe weesana nti tufu wendi sikyagenda kyebaŋŋambye jjo nkozeewo nimputte sikyakitegeera n'abantu bakulaba era kiba kitegeeza nti tokyalina lugendo eyo age limit entuufu so tosobola kuwagira kugamba nti ebikwebyo bibiri sinaako kyengoba sinaako kyempagira banaganda basalanaga nti parliament esinze obulungi bagambe nti age limit sababikyusa baali batuufu nnyo okubeera nga babyaokubikyusa kisinziza kuba kati bwe kiba kizze kyekiri kyegambye abeeri babadde nga bakimbuuza nti singa wali mu 12 bba wali gikkiriza naye mateeka akyagali gafuga 12 bba timuddeyo mukole ki mwebuuze ku balonzi ekyo kyegamba nti nkolanga Kristo yagamba kikolebwenga gwe bw'oyagala so singa emmeme yange kyekola ki bali be bansindika bwe baga nti no I go with that bwe baga nti yes I go with that kubanga sikinaako okukolebwa wali ompe sente nzeyo mbeebuuzeeko tewagenda kunsindika beebuuze ku nze beebuuza ku tteeka liri erife bali nga gwomu amakulu nti nze kyenzija nakyo kibeera packaged nga kiva muki mu bo ababaka ba parliament abava ku national oba ku ludda lwa national resistance movement obuzibu musinga okufuna nti ebiteeso ebisinga amabago gasinga ge mutera okubeera nga muyisa nti muterwa okuweebwa ensimbi okukola omulimu okutuuka oba okutuusiza ddala nga mugenda okulaba nga bye muyisa biri mu interest ya muntu omu so si abantu bassekinomu oba abantu bonna ng'eggwanga ng'oyingidde parliament ekintu ekyo ogenda kukikola otya kuba ababaka president yayogerenaga nti anze ne bamusindika omubaka kasita abanga asobola okuzuuka babamuwe bafuna azuuka n'awanika omukono n'alonda ku kintu ekintu ne kiyitawo ensonga eyo bw'oba oli mu parliament osuubira kugikyusa oba osuubira kukola otya bayibuli ekugambye nti buli kuba ku ndingidi n'okuvuga kwalwo ofuna bulungi kaakati kinasinze lukoba kigulwa siba ku ndingidi eyo gwe wali onsindika mu parliament ng'ondabamu amagezi bwe ngeebuza nga ntuuse tonzizaayo newebuza amagezi gwe tonzizaayo naye amakulu tukkize tugaane bwe twajjamu mu bifuba byaffe otutegeera ekigambo nti Uganda nga tutuuse mu parliament twasigala kubeera rolled n'ebyo bijja naye tekitegeeza nti member wa parliament it is mandatory okuliza president it is no way ekyo bakitegeere si mandeeti tekikkakatako kye bagamba mu katundu kali nti 913 bwe tutuuka mu parliament etteeka niba nga litunduddwayo president 3 times nga assent ye teriiko mukono 2 mutuule muyise kiki lwaki tebaga nti president agamba kirubeerera yali badde atusibye kalipo kulwa bannayuganda amaanyi agali wali mayitirivu naye mutwe ki ekituufu independent mind yo egoba ki waliwo okuba nti nze ndi independent mu kutegeera kwange naye ng'oli ku bikukujju
naye naga ndi independent mukutegeera naye ng'ekituufu ali wase ebyo tulina okwawulamu wakati w'ebibiri kaakati kino ekyokugamba nti nyingidde parliament ndi wa member wa parliament tulinayo nga ndi wa NRM tulina bukokasi tulina buno baatuyise that is being dense okusalawo nga tutunulidde entegeerayo essente ezo ziri wase bannayuganda it is the question we ask tuve mu byemboozi nze nabagambye abeerye wange nembaga nti ndi muvubuka munnammwe abamu nammwe abakuzekera munda naye mbagamba ebigambo bibiri ng'ennyukuta ejja bbagadda okujja kwa kristo kyategeeza magezi mangi nti mu myaka gye tewaaliwo bakuze naye yagamba nti nabikisa bakabona n'abawandiisi nembyatulira baana bato ekyo mukitegeere mwe abavubuka bayibuli etugambye nti obutuukirivu omuvubuka bulinga ekubula empungu mu bbanga it is untraceable terizuulwa terirabika kakati mbagatta ebiri mbagamba ebigambo bino tompa lwakatinko kubanga bwe mba mpangudde ndi kitale ekyobwojjo bumeka obubi nja kubasala ku lw'obutuukirivu n'obutali bwa butuukirivu irrespective oli wa luganda lwange ndi mukwano gwo wali agenti wange bwe muwulira nga mwe ba LC1s nga mpangudde mu jurisdiction ya Nakaseke Central mujja ttunda ebyalo ebyapa emirundi emeka ebiri osireko oli omukolo nono musizeko omukono ekyo kikafuuwe tondeeta nja kuggalira misana mu ntegere yange kusiba nembategeeza nti district chairperson ne RDC CFO district engineer ne Kawa district abo be banyazi group y'abantu aba bata be bayise enguudo mu district nti zaalimiddwa nga tezaalimiddwa twakoze essomero twazimba eddwaliro nga tebyakoleddwa bwe mpangula akalulu kano beekaabireko lwaki nze nziisa mu parliament kati Nakaseke district yafunye bamemba parliament tuli bameka tulina wa central Rutemaguzi nze jakana Nadduli makoogera nze wenjagala okuvuganya ne north gye bakoze eki n'ogattako memba parliament w'abakyala bebantu bameka bana bwe tumala okubaga ntuga nti sente zizze zigenze ku district bilioni 40 obuyinza bwange nga memba parliament nta ate n'okugobera n'enkola ki kakati nzije wa district chairperson ekubuuza ffe nga Nakaseke Central ku bilioni 40 ze twasindika enguudo genda tulimira mmeka mu constituency amazzi onfuba bulungi amasomero n'ebiringa ebyo naye ndayira bwe tulituukayo nga gwoli mu kwenyonyonkoza bonna bananja kukola ekiwandiiko kinnamutayiika kubasiba kubanga memba parliament nga ffe ba councillors okuva ku mpaka ku Gombola bange n'okuva ku Gombola paka ku district ababera under my jurisdiction in the same jurisdiction yagenda kukozesa busungu bungi kusiba babaka bannaate ekyo kyawule buno butegeevu si busungu system tuganti yafa tugirongoose tutya Bobi yagamba nti yajja ekitala ku lw'obutuukirivu akkiriziddwa kukyusa kw'etteeka eriza ku lw'obulungi oba ku bubi singa ngezaako kukeera enkya nga tuzze wano nga mukulembeze nzizeeko nga nze president nensingagana obulagajjavu obuliwo ng'omuntu akuba omusirikale wa bulijjo ng'ate oli azze kuuma ggwe nkyusa mu tteeka ti mbakube ku nnyama ekyo bayibuli tenvunaana olwo butuukirivu likewise ku kimi tompa lwakatinko nja kubasiba ekyo kimu I will follow kyakubiri abo kiriki gigatte wamu wandika impeachment letter gamba nti twagala okwemulugunya geberera sente zetusindika mu local government togenda kususa ku buyinza bwo bukwebwa ssemateeka oversight okuyisa embalirira saako n'ebiteeso ngero nato nabakulendayo nsobola okukwaba omusango nga mpawabira president nga munna Uganda etteeka terinkogera lwaki nsobola okukwabira omukulembeze w'eggwanga ate constituency level so abali ensimbi y'omusolo mu district yange eyawamu musobola okulyeza abali ab'ebbali nga mu district north central constituency ebyayo mubituukiriza nze sijja kubafaako abazimba enguudo gadibengali ebyo in actual sense mulina kubeera nga muli reversed by yourselves bukulembeze bwa kika kibooleta mu Nakaseke Central Kristo yatugamba ebigambo bino nze bulamu nze mazima nze ki nze kkubo webale nnyo nja fuuka obulamu bannakaseke and central I will be the life to them nja kuba ekkubo gye bali era nja kuba wa mazima nzize era mu nkola y'emu
Kristo tugamba nti sajja kuweereza banajja kuweereza. I've come to serve you people. Si kweweereza. Era kyembagamba nti sina 11 kyenja kubasaba nga mumaze okuntusa mu parliament nzija kusaba misango gya ttaka. Why? That is nothing. Mwansasula kyaggwa kantuukirize. Oli kyabuuza nti naye ddala mu abaana ba Isirayiri ekyababikkirwako mwakitegeera. Ddala nga ndi member wa parliament mmanyi nze member wa parliament oba nedda. Kakati ebisigadde ku ebyo balituwulira. Bwe mbanga mpangudde balituwulira. Kiki ekinyonyola confidence kuba obuvumu bw'oyogeza n'amaanyi kiki ekiri emabegero n'ogamba nti nyimira ku ground zino okubeera confident? Teri ali ku musalaba gwa butuukirivu oyo alimu ekyenyinyalwa. Kyonna kyokoonako kkiriza obagaana bwe kiba kirimu uprightness ekkubo ly'okutte ery'ekitangaala. Kati ani yeevumu bulijjo tuyimba ennyimba ne tuzimba ti mazima ddala Katonda lwe lwazi lwange ge maanyi ag'olubeerera. Alimu Katonda alimu okutya. Wesize Katonda. Ate ogaye ngenda kusamira. Ensimbi ezikosebwa mu kalulu nga mpitirivu. Era omubaka aliyo ye yeesiga ensimbi. Yes. Gwe weesize Katonda. Yes. Katonda versus ensimbi. Akalulu bakadibaga ne bakola batya mu kamyufu waneeno singa akamyufu kakulemerera. Kuba bingi era ebeeramu yadde nga kakusimba mu mugongo. Yes, ensimbi ziyinza okuyitingana akamyufu na bwe kagaana. Olw'ebigwa tebiraza obwera ebintu emivuyo egy'enjawulo. Kiki kyozzaako mu maaso nga tetunnatuuka ku step eddako. Kuba akamyufu kanaate. Tugamba nti gwe nayita namuyita dda. Eyayitabira mbatali bayita akasira ke katuuka n'addayo. Katonda yayita ddajja kana naddu. Bwe mba ndi mu abo abayite ne bw'anajja n'ekitole ky'essente bwe kiti nayitibwa dda. Ne bw'aleeta banka n'agissaawo. Mu akalulu ka 2011 nga neesimbye ku kifo ky'abavubuka mu Buganda region. Muwala wa Mbabazi yajja ne ssente zigabibwa ku buli mulonzi yenna ng'atuwa emitwalo 20 mu egi buli mu 3 mu egi. Naye ansa gye baamugamba mu kufundika bamugamba nti muwala wa Mbabazi tukutegedde oyogera bulungi oluzungu genda osoma amawulire. Ekyo kimu kuba ebitabo bya literature lwaki tebamuwa ne bawa atalina ssente. Ebintu bino tubyawule. Bannakyalo abo balaba si bannakyalo. Mu Bwakabaka bwa Buganda ekintu kyotagezangako kuyisa mu maaso by'ebyalo. Entegere y'abannakyalo mu Bwakabaka bwa Buganda baba atepa naawe ali mu kibuga obasingako mbeera ya budde. Naye bakubuuza ebibuuzo n'otuuka mu Kampala akulidde mu Mombasa nti yeetegeera nti mugezi akulidde mu wa nga tabimanyi. Kaakati abantu bali bagezi. Kyovula Bible kugambye nti ekyalo kikuza mpisa ettawuni mikisa. Mugezeeko okubyawula naye abaana bakulizeeko mu biki mu byalo basooke babe n'empisa badde mu matawuni. Kaakati abantu bali empisa zaabwe zibateeka ku bugunjufu n'obutegeevu nga tomala gaduma. Kyovula nti basobola zikulyako ensimbi naye bakubuuza lwaki zizze wano mu kusembayo. Nange nababuuza ekibuuzo nti mutupeeke ssente ne mutulangira tetukola ne tukola tutya naye bwe siwangule nadda n'ensima buli gurupu gye naziwa baatwika ne baseka bukira. Kituufu obuuza ekibuuzo konze nti kati kenteekawo keeko muninde mu saaviisi eremye oyo gwe munkubirako era gwe muŋŋamba bwe kagaana nagenze kugwa. Nze sinagenda kugwa era sinza kubulya bya mu maaso bwe biri bangudde nga mumpita. So tusubira kugwa mu kamyo. Sigendangako kugwa buli ajja abazze kuwangula kyekituleeta. Kuba oli naye yagamba nti mwe temise ani Pawulo nwanya okulwana okulungi okukkiriza nkukuumi n'obuweereza mbukoze nindiridde ekintu eki ngulu yakunyambaza ku lw'obuwanguzi nange mu central nkakasa nti okulwana okulungi nkukoze. Simanyi oba ekizibu kyolaba mu palamenti kyendaba mu palamenti nawe kyolaba nti omuwendo munene the quantity ey'ababaka ne kati ekyagejja bakya n'ekizimbe bongerako bagaziya naye omutindo gwa debate ebiteesebwa bw'otuula omuntu omuyivu otuula naawe ne wennyamira ogenda kulinnyisa otya omutindo gwa debate bagambye dda nti ddala kituufu Nakaseke Central twafuna omuntu omutuufu ate era gwe ngajjira ku National Resistance Movement nga ababaka ba NRM
omutindo gwabwe gwa kibogwe mu kudebatinga gwe enjawulo eyiyo mu debate egenda kubeera ete oba osuubira kubeera ete debate mu parliament tukize tugane tusindika mu parliament kuteesa naye amateeka agafuga parliament mu kuteesa kwago si kuwoggana bwogganyi nti nakyo kisamizza akamwanjogera ekyo weekiri naye waliwo ebiwandiiko 2 minutes are not enough okusituka ne ganti I can extrapolate ensi netegeera write a bill speaker mutegeeze ti speaker ABCD ayite bwe kikwatako nabo bakuyite you get enough time to explain oba nfuna bulungi ninga nayise mu kuwandiika not necessarily gwali munnakyalo ewange eri munakaseke central ntojja kunninda kasaala bakuli oba kazindaalo nsituke njogere nga njogera byebuduuda ebitagatta Uganda yawamu ate bwe ntuuka mu parliament si mandatory nti nteseza constituency nteseza district branch gye batuweereza nga bayise mu local government nti bwe twatuna mu nakaseke central ani nakaseke district yawamu twatunuulira ebize kubanga aba local government bayina minister wa local government bayitibwa buli nnako okakasa nti baweeye ebyo ebigaanyi n'ebiremeddewa okwongeza ku ssente kati nze bwe ntuuka okuteesa eri kyengattako n'ensinzira ku ezo n'enzijamba banja kuzidda eri not necessarily nti buli anatula mu parliament bwati ewange sirina mazzi parliament esima mazzi esalawo ku ssente zigenda mu agency ezinajja mu local government ebira tunabikwasaganya mu program nadda kusuula bannayuganda ne bannakaseke central bannayuganda bannange naye okusingira ddala bannabuganda mu ebyo biriwo tubeere bakkakkamu naye ate obukkakkamu tekitegeeza nti tewali nsobi mu ebyo bijja bitukolebwa twegendereze nnyo Museveni mubi eri obwakabaka bw'e Buganda ekyo nkyogera lunyi mubi eri obwakabaka bw'e Buganda oba yabuzza oba teyabuzza nababuza ekibuuzo nga musaayi gwani ku mugongo gw'abo abaaliyo bannalwanda Baganda saagala ekyo kibuuse maaso ever since twagala mu bikolwa eby'omukwano ebitugattira awamu abatuli amaanyi gabwe gali mu central government n'abali mu Mengo abasinga basigayo buki busizi mbasaba tubeere bakkakkamu nga tukozesa amagezi ag'olujegere agaawamu kinnabagambe nti bwe yatugaa nti amagezi mutalo gasinga ebyokulwanyisa lwaki Museveni kwebyo bitukola mu bwakabaka bw'e Buganda tetumumako kalulu sigamba nti mwe Bobi Wine no twetaaga kukyusamu mu nkola nga buli ajja alina ebiruubirirwa bye tugamba ffe ebyawamu kaakati naffe tutandika setting up precautions ng'abo bwe bajjamu obuki obululu ebya manifesto it is irrelevant kala kimwova temuli makulu tubuuze ebigendo ebitugatta wamu oleese eki singa bakama president Museveni bakawa singa bakama singa bamuma president ekyo kirozo kiba mu buli omu kyova nti bateekawo bawuti yetugamba nti kyama ate bakinkubuli ekyama ekitali kyama anti ogambye tebakawa Bobi Wine singa bakamuma ate tobagambye sibagambye kuba nti sinnajja n'okuba campaign atakumira mbeera abakuumi ne tukwatagana ate olunaku olw'enkya Ssaabasajja Kabaka wangaala